Okay, abali ku Sakata Vibes bampita Dj.Senior'B da remix wizard okubanga nkuletera ensonga zino non-stop loud and clear live ku mukutu gwa Sakata Vibes. So inokola kimu kyokka ku subscribe bengo funa information better informed tambula no mulembe better updated sawa yonna. Of course interviews za Sakata Vibes wezijja tuba tukutuusako ensonga ziri zennyini entuufu, ensonga ezikubuusa noba ng'onnyonnyoka olunnyonnyoko olusaanidde. Of course Dj.Senior'B one more time ate ku kamera maanyi ga mugongo Sakata Vibes yagikutte mu kamera as usual. Anja otumirako mwenna abalaba Sakata Vibes yonna gyesinzira okubanga olaba okola kyakabi nnyo ensonga webale kubanga ozitambuza ate webale kwata link eyo no sharinga abali yonna gye musinzira okulaba mukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebale ddala. Anja otumirako mwenna abali ebunaayira Sakata Vibes mbale gifuula nsonga bwe tunuulira wano ku kunoonyereza statistics zaffe ku Sakata Vibes kiraga nti nno bannayuganda abakozesa omutimbagano gwa Uganda mwe mukyasinza okulaba ne tuzzaako abali Oman, ne tuzzaako abali Dubai, ne tuzzaako abali Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia n'ensi endala bwe zonna zitambula. Of course nyongera okutumira kabali South Africa mwe namwe bale nnyo ekintu okubanga mukiwera ddala level. Towerabira one more time subscribinga obenga olaga munno nti waliwo ekintu kitambula ate kwata link eyo jwe munno abasharinga ku WhatsApp mukola kyakabi nnyo ku Facebook yonna kyakabi nnyo newankubadde nga tubadde tukyali mu kiyongobero ekyokuba nti nno omukyala yatunobyeko ate ludde tuli mu ssanyu okuba nti twafunye omukwano mupya. Nja tutumirako timu Rema Namakula, tumireko timu Edisa Musuza Kenzo kijja kugwa bibaawo akayimba yatusubiza akajja kufuluma so tukalinze sawa yonna wano we tuli tuli mu kitundu ekimu ku bitundu ebikola ngo bigasegase ebikola Gombolola Ssabasajja lye bayita Ssabaddu Katabi. So ekitundu kyennyini tuli wano Nalugala mwe nali mpulira nga nkyala wa firimu edda Nalugala nakiwulira nnyo ku firimu oba zaalizaani firimu zaalizaani gaya ayogera nga Jingo ngayogera nnyo Nalugala nendowooza Nalugala kiri eri ng'agende nansana oyita mu lubijji n'ogende Nalugala kumbe munnaayi Nalugala ali wano asangibwa wano mu ntebe kumiruka ku byalo ebikola Gombolola lya Katabi Ssabaddu. Of course omusajja gwe tugenda okwogerako naye ye musajja akwasaganya ensonga ez'okutambuza obubaka tubuyite amawulire nga akola emirimu gya Ssabasajja Kabaka wa Buganda ye Munamawulire wa Ssabasajja mu Gombolola lya Ssabaddu. Sibo kiri? Yes, Katabi. Ssabaddu Katabi. Ate n'ekyalo kino ndi Munamawulire w'ekyalo. Ku Nalugala oli Munamawulire w'ekyalo. Amawulire wagasoma? Amawulire ago nagasomako ku data mine awo nagenda okko. Data mine yeri wa mu Kitolo? Kampala data mine wali nga ku Bati Valley Theatre. Yes. No kuguka mu kicha nyini. Kuguka mu era mawulire. Department ki? Department. Kusaka kugawereza. Ngasaka then nenga panga mbasulu kugawereza. Oli musajja wa amaanyi. Esigeza kati bino byetukola amaanyi ga mugongo olaba nga ali mu field yo. Era field yange yennyini n'ekikulu kyo ate specializing mu kino nawe kwasaganya kino then waliwo ne banna bakola Yes. Amanya erinnya Mulika Lawrence then erikola center abasinga bamanyidde mu Best Drum yakola ki? Best Drum yoli owa stage ate era ow'emabegako era awo ne kakati ate ng'era yakomyewo banne bamugaye nti amukulu waffe komawo kuba ekintu then tulabe ekintu etukola ate nga naffe ngeri gy'oli mukulu waffe wotuyambayambako okuba gwe byolabye bingi by'okozeeki olaajaniddeyo mu maaso gange musajja tatya. So oyogedde Mulika beddira ki? Nze Mulika Kigundu taata wange bali mu Bulambu linnya lya taata wange Mulika naye ng'ekituufu kya byonna neddira Nkima kuba taata wange yali Segawa Mulika Victor yali chairman w'Egombola y'Endaggu eyo Masaka. Yes sebo. Omusajja otambulidde nnyo munno naawe nja okubuuliza. Yes bamulika mweddira Nkima? Yes Mulika Kigundu kati ate liri katogere Kigundu beddira Nkima. Akabbiro Nkwale. Omubala gw'abenkima guvuga gutya? Omubala gw'abenkima awo nomanyika kati
Uganda luno kyakino waliwo ebimu saa zino enkyanoonyerezaako ko nange naye nga kyemmanyi neddira nkima nkwale enkima erimu ebintu bikabime enkima waliwo kikuku waliwo nakabugo weddirerwako ezo neddira nakabugo nesenga wange ate yeriranye nnyo mu lubiri mukola mulimu ki mu lubiri anti ffe tuli bajjajja babuki babuganda muli bajjajja babuganda ku saidi ki eya Ssabasajja ab'enkima kintu kyamaanyi ekyo bigenda bitya tutambuza kati Ssenior'B Gombolola Ssabaddu Katabi emirimu gitambula gitya mirimu gitambula bulungi era amawulire nga ngezaako mawulire kati mawulire agaliwo kati twakamala okuva mu kukyala kwa Ssabasajja kukulambula kuba Ssabasajja takyali yalambula Gombolola ye era n'ate ffe ekyenkizo kye tulina ab'Ennalugala n'atuukako ate newa n'Ennalugala eno ng'azze okuggulawo ennyumba eyazimbwa ekibiina kya Habitant nga kikolaganira wamu n'Obwakabaka bwa Buganda ne bagikwana era n'agiggulirawo Mwami Ssentongo yali teyeesobola buki bulungi kati ffe omuluka gwaffe ku miruka gye mulimu mmwe ate emirala kyekyenkizo kye guyina nti omutanda we yali ayingira Gombolola yasookerawa Nalugala ali mu lubuka ki Nalugala ng'omuluka guli mu Gombolola ya Ssabaddu Katabi Nalugala mu luka gulimu ebyalo bimeka gukola ebyalo 3 nga mwe muli Nalugala Mawuggulu mwendimu nga Munamawulire then ne mubeeramu Bugabo Bukaaya kyekiddakaawo ne mbeeramu ne Bulegambiru byebyalo ebyo Bulegambiru yatwala eri Gerenge then ate Bugabo Bukaaya yalimu akatawuni akowuli akasinde wabeeranga nnyo mutabadde bano ba Ochabo bwe awo nkutegedde bulungi musinde eyo omusajja maanyi ga mugongo Rodman amutegera bulungi ensonga zitambulira nnyo sayidi awo era ebyennyanja alya byabwerere tagula mutegeera bulungi ate asanga bifumbiddwa muganda wange oyo mutegeera bulungi sajja w'amaanyi so Ssabaddu Katabi alimu emiruka emeka alimu emiruka 5 mwe muli Nalugala mwe muli Kitala addakaawo ne mbeeramu Nkumba muli ogutwala paka Kasenyi ne mbeeramu Kabaale ne mbeeramu n'Ekisubi kati gw'osakira wa kakati Gombolola yonna kati atenze ku buweereza bwa beene kati nasooka kubeera w'abavubuka ku muluka guno then ate ndowooza obuweereza ne Ssabasajja n'asiima kati nembeera ate kati ndi munnamawulire wa Gombolola ya Ssabaddu oyogedde Ssabasajja okusiima era we yajja ene Nalugala nakulaba mu bifaananyi nga asiimye omukwateko mu ngalo Ssabasajja asiima n'amabaasa Ssabasajja olonye obuweereza bwa beene tuweereza kwegamba oweereza nakwagala kwagala era buli muntu gw'owulira oweereza nakwagala kwegamba obuweereza bwa beene kye bulina essanyu ly'olifuna nnyo ng'oweereza n'obwannakyewa lwakuba nti bukuwa ku mikwano egy'okwebuuzaako ne bakulambika enkola gy'okolamu ebintu mbuki bulambululambululaba oba olina okubaayo n'emirimu ate gy'olina ate okulaga kati mulamu bwa bulijjo okola ki bulamu bwa bulijjo ng'oggyeko ekyo nti ekyokubeera nga nvudde mu mirimu gyange ndi musajja era akantu ke tuva okulyako ako nze yakeerundidde kali ke mulidde wali tulidde ako wali ate n'ekirala ndi musajja omulimi ow'ebirime bino kati ebyennima eriko ennyaanya empanvu obutungulu ng'obwo then kakati ng'oggyeko ekyo mu time yange gye mpulira nti nenkwataganako ne bannange bino ebya music naye nga future awo nsuubira okulaba nga nkwataganyako ne bannange bano abato waffe tugenda tukula olaba nti ne munnange waliwo eyanfuddeko ennaku ezo eyagudde ku accident bamuyita SPB kagimu twamuziisaawo gwe natandika naye katati waliwo bano abato bendaba nga beetaagamuko okumanya nti bannange ffe tuli twatambuza bwe ruti ne katutambuze bwe tuti fakati talent teri nga luli
ulya nti mupiira fa 10 abamuguza obubuumbi 3 n'atandikirawo kuteeba magolo n'atandikirawo kuteeba magolo kati ate ne mu music waliwo ebikyuse nti olaba ba fresh kid bazze ba fresh dad bazze kati ate wemmanya nti nkwataganye n'omuzibu Senior'B the remix wizard otya fresh dad saawa zino mutyako kimu nti ansinga erinnya sinza mugira sinza musangulawo kuba waali yes sir motono ne industry bana yes yali okutuukaawo muwagira ne ba fresh daddy soko we saawa ezaaliwo respect nga Senior'B kati sijja kukompeyalinga n'oli kuba gwo ate obeddewo long time ne kati time eno gundi wakiwaali naye we tunadda mu mbeera ne tutadda kugira tutadda kuzala waato oli aliwo saawa zino kuba erinnya alina kati era kati alina n'ebivulu bebamusasulako eyo industry ya Uganda wekola ki wetambula music industry gyegombako ki music industry ekyenjegombako na eya Uganda yes eya Uganda saawa zino ennaku zino njirabamu nti abayimbi ennaku zino batandise okubeera ki obumu nkuwulira obumu n'ekyokubiri nti kati music we twali tumulowoleza luli nti taliimu kasente kati atandise okubeeramu akasente kubanga saawa zino olaba nti fresh kid ngereza nnyo kwaba eyakajja embaga nze nkuwulira n'aba nga ate asobodde okuba nti alinnya akanyonyi tolowooza nti nno eyo baamufuuwa nusu 10 oba nusu 13 baamufuuwa $. Ese nkufuna bulungi kati ogattako ekyo nti music industry ya Uganda ennaku zino kyeyina discipline katolaba nti abaana batandise okukola ki okubeera n'empisa so kutwaliza wambi ebyo singa mba nkubuuza niga nti singa bagamba nti lekeraawo okuyimba oba va mu music industry kikyo oyinza okusubwa kikyenyinza okusubwa olwaki munnemesa ekintu bwekiti kiki omuntu nangamba nti va mu music industry kikyo oyinza okusubwa nina ekintu kimu era emabegakawo nali njenda kugivinga ddamu naye bannange bennyini bagande mwana eddoboozi eryo kwegamba ekiroboozi kyange kino kinene naye waliwo ate abawulira nga bakifiiringa nnyo ate nange wemba nkiyimba nkiwulira nti mba ate nina bendese ng'emitima tegiteredde ate nange nnyini mbasikoze natandikirako mu dance raga dance waliwo akayimba ke bayita tyanyumirwa okuzina lambada bwanyeenya mu kiwatunza nzita engeri gyenyenya za nkuba ai bw'omulaba tunula nga malayika abeereyo mu nsi ya Uganda hayaya nkugamba sembere no muwala ngusembera ebintu byokola mukwano nze ndaba nga binkuba yoino antambuzanga kannaji buli we mulaba nzenna nenjugumira akyusakyusa akabina nga nyiga ekisanyize wasenasena ddanyo nkuli muli musayi bebi nkuli muli musayi anyumirwa okuzina lambada ne yali akuli musayi okakati omuwala oyo waliwo yali andi musayi gwe sitajja kubuulira linnya naye nga best drum oyagala kutujja ku luguudo gwe sajja akyaliyo omuwala oyo kati nga wulira nti namuyimbako nti anyumirwa okuzina lambada akyaliyo gyali mwogera twogera bulungi nnyo akyakuli musayi akyane musayi aliko South Africa awo naye nga abantu best drum representing yo tuli kusakata vibes ensonga zizo zitambula era tuba tunyumirwa abasajja nga bano tubaleeta nsobola okumanya oyinza okulowooza nti goli eyo mu ghetto ensi egaanye but my friend ensi tena bakugaana abantu bangi nnyo bakuba ebintu bino abantu bangi nnyo batandika bwe bati ne bamala ne baleeta ekintu nga kya ttabo nnyo bwe temumanyi John Black gye yava kati muwulira ekiroboozi ky'essayino kya ttunzi so ensonga abazikubye nga azikwasaganyiza no problem a big tune a big sound erinnya best drum walijjawa best drum nasooka kweyitanga small drum back in days akagoma akatono olugayo wange omunagane gwe gayi gwe kuba eddoboozi lyange mwana Senior'B teritandise kati ate nga sina long time naye nga maaso kawo mukwano gwange omunagane lwaki weyita best drum nange nenkiraba nga mbutuufu nedda kuba waliwo etwagendako awo ku Nkumba University awo nga bampiseeko ku bbaza
kati wenna nenkuba mukawo gayo munangamba mwana gwe gayigo waze nogira aha nti tuta yafe wagikoze eki wagyokyeza kati nakuwe nadda wakawo nenga nero wakiseita best wa mulaba nine eddobozi erisobola n'okwasa ki n'okwokya Twitter okitegeera alisoya eddobozi wazalibwa nalyo wakola kola eddobozi lino nsuubira kyemmanyi nti nali kwegamba yes practice tugikola ne kyemmanyi base ono talinga hadi nga owulira zino ezaba boju eddobozi lino base kyemmanyi nti omuntu aba nalyo nalyongeramu bwongezi bayita bata mu music eno yo dino de base kati dino bala nti eddobozi lino lya base eno ye base lirina erinnya mu music wali tusaba adiko yo bucha buju bantu nabo eryo baliyita baltonic okay so wayongeramu katini nerigumira okubeera anti ngengeri gyenayagala nti nino wagendako mu jango ejango olumu ntera okugenda lwakuba nti sikuba sikyagenda nti ate mujango mba mugenze kola kunywanjaga kakati kankunyonyole mu jango ennaku zino kuba nze nina waliwo omwana wa kojja wange bamuyita MRIs kati saa zino producer nze yasooka omutwala mu studio naye yagenda mu jango ng'ate ye tagenze kunywanja gabula ng'agendedde kigendererwa era abantu abasinga yagenze kola kiye kwongeramu mu ddobozi lyayina lulimbe lwe yasooka nenge njagevaayo enjaga abagendayo era mu kigendwa kati kiringanga Ssenior'B baga nti ba DJ ba DJ mu abasinga enkula gye mweggalamu abantu bali abo basinga kumya okitegeera naye ate gwe so kiri ate akakola enkwacyo mu jango enkwacyo era abagendayo nga bagenderedde enkwacyo kuba bino byeggamba obirabyeko mbirabyeko naye ate nze sikoze eki era bijjeko ne bannange ekyo kyo omanyi waliwo omuntu nga ate ninamu kwegamba ninako we tukulidde nga tukulidde embantu ng'olina ebintu ebikwasa ensonyi kwegamba okwatibwamukko naawe nti ate bwe banansanga mu kino kiba kinyuma mubonye enjaga ekwetimbako nebagamba wuyo aginywedde wuyo kiri bwe kiti waliwo abaginywa mu nnyweyo ekitegeevu waliwo n'abaginywa mu nnywe etakola oginywa mu nywaki kati nze siginywa eyo tuveeyo kyekikola eddoboozi kuba abantu bayinza okulya eddoboozi nebagamba musajja yajjawo eddoboozi kuba abangi bagenda mu jjango ne bavaayo nga bebagenze era nina okusomoozebwa kumu wali omukwano gwange omwedda nnyo omanyi oba nze yandabanga ku stage emabegako yayimba bandi nanga mwana musajja gwe nakuwuliranga nakutyanga nga manyi tosobola nakubeerawo n'oyogerako n'onyumyako ffe nga tumanya abagaloboozi ago mubeerawo nga mwakola kino ate wenkusisinkanye tulina bye tuli mu kubala nkulaba nga ate oli wansi nnyo kitegeere kati abantu tulina kukyusa just ndowooza time ya music nti oba music gwe yagadde kuba kino nga owulira nti Kabaka Dube bagamba yakuba regewe nenga tayinaako kitamiiza kyakozeseza bagamba naye ngera era oba omusomyenga ne wabanga yakozesanga wabula yeepimiranga kintu kimu control kitegedde kubanga bingi ebyapeni nze tomanya ne ku muganda gwe yavuddeyo bingi ebyamwepaningako naye byekuusaako ko ku mbeera nti yali alemedde koko asonyiwa omwogerako mukama ali amusonyiwa ebyakola ki ebyamusoba ku XPB Kajim rest in peace gyoli kyemanyi ate yali tica nnyo gyendi munaddala mulina okulunda lino ki eddoboozi ne ati omu abamaloboozi abasinga gana mawomerevu abamu mbu banywa amazzi abamu bali amenvu abamu banywa amagi amabisi gwe wakozesa ki eddoboozi lino kye baliŋŋambangako ko walingawo bagayi bangawo babayita gayi omumanya lwa kalarasito bamuyita impremeditation meditation kati abakyayina bamutwala omanyi ali musajja musonyesa nnyo nga bakubiramu buregewe ali eyo mu nguudo ze so ffe twatandika basatu ne kyali waffe oli gwenkula zaali e Dubai Jatoloman akuba bikonde respect Jatoloman ali Dubai awo ye n'agamba abanayenze nkitadde kyekyo ekyagundi then nze ngenze mu kino kati wegambira nti talent is God kati saazi nalina ndowooza ebizimbe ebiwera n'ebina muno era kati n'olaba ntandise comeback eno
tezze mu nsobi yagambye drum mwana kati nakulaba nti nawe oyina gwe kyoyagala kubanga bingi bye twagamba nti ate yingira mu kino nedda gwe n'ogamba nti olemedde mu kino kati kantandika okugamba nti tutandika okikola ki okikwasaganya naye ng'ate naye akulaga ali mu talenti okitegedde yes man kusomozebwa ki kwe mulina nga abayimbi okusomozebwa kwe tulina nga abayimbi naddala ffe ba uprising kati right now ne besura okyali uprising nkyalyo enguliko gimaze mbanga nguliko nyimazeemu emyaka sigambye kugamba ulire enguliko nyimazeemu emyaka 8 kakati wegambira nti saga ntwale nga sitegeera byo ngamba ndera tugende ku kintu emyaka 8 right sabule embaga yesebo kati awo ngokola ki nga ng'olikodinga oba ng'oyimbayo kamu n'otuula nahane nyimbangayo kamu nga omanye kusomozebwako ssente ate naawe olinako ebirala ng'omuntu ate ntambulidde nnyokko ne mu mbeera era abaana abo bamwe banaabogerangako naawe dwamu ntambulidde ndowooza nze muyimbi asinga ne collabos ennyingi nga njagala okulaba buli mwana gwe ndabanga mu talent si mu mipiira gyokka kubona obukulembeze omu tebamunonzeeko mu nsobi nti njagadde nnyo okulaba nga ssejjaayo nzekka olina abaana bameka abaki abaana abange bennyini abaana ninayo abaana babiri ndese mama we mutumireko mama abaana bange nkutumiddeko nnyo anti kakati naggambyemuko wali eri nti ebintu ebimu ogiraagiramuko naye wegamba nti mama wange mutumiddeko nnyo Ssenior'B oba okikoze eki oba okitegeddemukaawo sajja Ssabasajja yesebo ensonga zo zitambuza anyway tuli ku Sakata Vibes tuwebera ku subscribinga obenga otambula n'omutindo obenga ofuna updates zino anytime anywhere fe tubanga okuleetera ekintu ekyakabe ennyo nga munamawulire wa Ssabasajja mu Ssabaddu Katabi kiriwo mukoze eki nga bavubuka webala mu bavubuka oba wasukkawo right now kati nkyebali kuba ntandise kuba nasusizza kati emyaka kati 3 kati ntandise okulinnya naye kati sinnaba kwejjamu nnyo obuganda mpulira busponsoringa abayimbi obuganda busponsoringa naye nga omanyi nti ennaku zino balandiza kikoze eki kitambudde kunenga era kyebatuwadde nti batuwaddemu essuubi nti naddala ezo ennyimba zaffe ez'emiruka ze twakoze kumiruka ziriwa zonna waliwo olw'ennalugala waliwo olw'enkumba waliwo olw'ekisubi waliwo n'olw'ekitala ennyimba ezo mwaziyimba ku kyalo kwa Ssabasajja ennyimba ezo era ne kasiki kaali awo nawwa waliwo akasiki kaali awo ku winde akasiki akali ku winde akakolera ono gayiwa boda naye ngaera naffe twakiri mu bahayi emabega awo ne musajja waffe oyo nakola ki ennyimba ezo zonna ozirimu nga ggwe munamawulire ennyimba ezo nziri ndi mabega wazikubiriza naye nayagala nti this time around kati nga lwendimu kubanva nalugala kati ku luno nagaye nange nyimbidde ki nalugala tuwe mukolasi bwetambula sample nalugala omuluko ogumasamasa nalugala ndi nzalwa ya nalugala ekulukuta omubisi gw'enjuki n'amata hey ayi Ssabasajja wangaala munyenye ya Buganda wammagundagunda ehe nalugala omuluka nze gwempaana wembanga ogerako seemotya siswala ekyali ekibira kati eyakamataala masamasa buli agituukamu agitenda gwe twesiimye nnyo okubeera mu nalugala mawugulu bugabo bukaya bulegambiru kati ebyo ebyalo byegambye ebyo byebyalo ebikola omuluka guno ki byebyalo ebikola omuluka guno gwonna kutandikira ku nalugala mawugulu bugabo bukaya bulegambiru yalivasi yange Dennis endala zibeera nga zigoberengana ezaki ez'abanna ngoma nganda era ngoma nganda ennyimba zonna ziri mu ngoma nganda ennyimba zonna twakikola ngoma nganda olwo nalugala luli mu bayimbisha balala olwo nalugala luli mu Lordman King Mawanda naye we nalugala anti yete abakazimba wali wansi mawugulu kati oyo ki Lordman bazimba muzibu nnyo ate naye alinawo eyiye wabbali omusajja abakobo mu music bo bazibu nnyo omusajja naye yatuddukako baddukako era bala kubeera landiroodi we yesebo abaana era bakubye yesebo so gwakubiriza ennyimba yesebo ekyo kati awo muba mufunamu ki munyimba muyimba ennyimba ezo nga muwaana emiruka kakati banga limaze mu industry nakitunamu nti
abawagizi baffe bulijjo betutegekangamu ebivulu tutegekangamu gino mikwano gyaffe egya bulijjo tubeera nagyo naye ng'ate abantu betulina okwebuuzaako be bali ate abatusingako ku myaka ate era be basobola n'otuconnectinga ku business ez'amaanyi okitegedde Senior'B kakati kyekyangira nti nga ndabawo gap wakati waffe n'abantu abatusinga ku myaka n'obuvunaanyizibwa ninga abaganda bange ekyo era kristi nti wadde tuli awo tetwagula nti oba biki by'amaanyi mu kasiki k'enkumba seba winde eyo tedera nnyo kutuuza ba corporate naye ne meya waffe yayinamu emmeeza ne bachairman ab'enjawulo nti twakula ekintu ekiba nti kikola ki meya w'e Katabi omukulu Kalema Basamulekere yaliwo Kalema ye emmeeza ye yaliwo era yagisasula emitwalo 5 ne chairman Peter Mponye ne waliwo ne gayo waffe wanayagala kwesimbawo ku bwa kansa bamuyita Masape Sendagire naye yasasula gundi emmeeza ye n'abalala bangi ba chairman be yabeewa ate nga kintu akyorganizingira na mu weekend kitegeeza nti baalaba nti nedda tulina okubeerawo olw'eki ninga ate waliwo ebivulo lumu ebikolebwa nti obanga abavubuka bagendeera kukola ki ate nekitusanyula nnyo nti mu biseera byawo Mutanda nga anaatera okujja nti abantu baafuna nnyo ng'osanga abantu nga mbutuufu oli muyimbi wa ku kitundu naye nga bali ku luyimba bo bali mu ddu feeling ate mu feeling ey'ekitanoga nti bless up okay kati kyekiddako ekiddako right now tuli mu kupulaninga era nsaba okusobanukira ddala ku baagizi baffe bano bannakatabi nga tetunnayetoloola wala omanyi olina kusooka kukusaba waka nabakakasa waka charity begins at home kakati nti audios tuzimaze twetaddemu ne tusaba ku bivulu bye tusuubira okuzzaako okukola ne bannange kati ku luno twaga ennyimba zammwe era ffe mwatulagana dda nti ennyimba zammwe era bulijjo mutulinze nti ki then ebivulu ebimu bye tugenda okutambuzanga tubyagala twagala kati video ntuufu video egenda okuba nti ekwatibwako abantu bennyini ab'ekitundu kati omuluka gw'ennalugala gubeera Lawrence n'agulowoleza n'akola vidiyo enfu n'aba ng'agitutte ku Spark TV oba audio nga nfu n'ebeera ng'egobeddwa ku ddembe mba nswaziza muluka gwawa era nawe mujja tuswaza nnyo naye nga ku luno ky'oba olaba ntusazeewo tusooke remix wizard tukuyite abantu obakakasize ddala nti ddala ekintu kino kiri ku level ndala tubamanyise nti twagala ffe kennyini kwekwatira ffekka mu nnyimba zino yesebo ate nga nyambiddwako ne muganda affe oyo omanyi byonna nti wadde tubeera wano owulira nali mabega wa nnyimba zino ne waliwo muganda wange oyo manager Kenny abaddewo nnyo mbino nti kwata kino kola ki otukwasaganyizaako mbuli nsonga era manager Kenny bless up so kati twagala video entuufu kuba bazisaba ku ma TV ag'enjawulo kwa budget ze tuyina za amaanyi ziri mbukadde nga ndo za 10 olimba ate nga mmanyi abantu beno tuyina kufa kati ffe kuba tubanga tufe tusuza abanene Nalugala ne meya waffe ennyini asula Nalugala chairman wange lugudo magenda dukola ekibuga ffe tugenda okiza lwaki tokola budget ya bukadde nga 10 ata bangamba ne kasente wafuna wali osola bayisa oluguudo nedda ate si akasente ekyenjawulo kyennina drum ni musajja nagambye akola emirimu egy'enjawulo obuntu bwange obwentetenkanya obwe nasooka nembangangira bwe butandika okuleeta kaki kantuntu then ne tubanga tukwasaganyiza wamu n'ebibiina ebyenjawulo byendimu ebyenkulaakulana era saawa zino waliwo enteekateeka eriwo era nti kyegambye nti ng'ennaku z'omwezi nnyanja kuyita ndi emu mu nteekateeka z'omusomo ogw'enkulaakulana gugenda beera mu muluka gwaffe gwonna era nze ssentebe wagwo omutesitesi naye ng'ate n'abaguli emabega mulimu meya w'e Katabi naye aguli mabega n'abakulembeze abalala b'enjawulo abakulembeze b'ebyalo byaffe bino ebigenda mu maaso wamu ne bavuka bannange kyomusomo ogwo era omwogezi omukulu agenda okujja ayogere ku njogera eri ekwatirako ddala ku bavubuka okuba nga abateekamu amaanyi okulaba nti bakola obutanyooma mirimu yono Simon Senkayi so gugenda kubeera ogwo omusomo ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'ekkumi gugenda kubeera ku Disavana Gardens ekinkozesa bino mu mbeera eno nti nze natunuulira buli kintu kyenkola nakikopa nnyo ku muzeeyi wange nze ate siri nnyo sisooka omanye ebiseera ebisinga tutunulira nnyo nti omuntu akola ebintu Uganda
tuvola nagiremeramu oba nkyagiremeddemu yes envunaanyizibwako kwakati bwe tunaga nti nkolera kwesimbawo bachairman oba tuyina bameka kuno tuyina just basatu mu gundi ennamba naye ate bwe tunaabeera nti tulinda ddo balabe nti abavubuka bwe bati bali mu mbeera bweti kinaaba kikola buweereza bwe ndimu bummala era mbwenyumirizaamu naye ate kinkakatako okulaba nti twetaagamu okubeera nti tebatwogerako nti Nalugala oba Gombolola Ssabaddu Katabi ab'omwenge gwabonoona bwenjaga yabonoona ate ndabyeko ne baganda bange bangi abalinga eyo kubayita mu ghetto warriors nebyabajjako ebyabatta kati oyiga nogano leka tuteekewo embeera entuufu batulabire mu kiti ekituufu eno Uganda etuvunaanyizibwako tetukolerera kubeera bazira wabula tukolerera kubeera ba mugaso gye tuva yes okay of course tugenda kumaliriza naye nga tunamaliza omusajja ntuba tulina omuteeka kajojijoji namwe ne mutegeera ensonga engeri gyazirambikamu of course biba bikwatako naye era biba tubikwatako tofaayo no problem bwe mwaba n'endowooza ye oluwaddembe okubireka awo ntambula n'ogenda bwe kikunyiiza era nawe liwandooza yo tukulinaako obuzibu eno bagita Sakata Vibes ne Dj.Senior'B manyi ga mugongo yali awo ku kamera nga tumaliriza eno nammwe muli mu Uganda Nalugala yes tuli mu Uganda sebo ebintu mubiraba yes sebo bitambula bitya mu ngeri yonna ey'ebyobufuzi okusingira ddala kati oba oyogedde awo tugenderawo bitambula byabufuzi bye bikutta kati entambula gye bitambula ennaku zino biri awo byeraliikirizaamu ng'ebbugumu okola ki ani abeeraliikiriza sayidi zonna kubanga womanyi owantu wonna owajjirira okuvuganya engeri omwaka ogujja gye tugenda mu kuvuganya waliwo embeera y'okweraliikiriza mweraliikiriddewa tweraliikiridde kintu kimu nti ennaku zino oludda oluvuganya olwani oludda oluvuganya n'oludda oluli mu kintu waliwo sayidi ne sayidi zombi enneewaga gye lwewaga oludda oluvuganya lweluliko ebibiina ebivuganya olubyerekeriwo ebibiina ebivuganya kuba bali mu kupulaninga kulanga bateekawo omuntu omu then n'oluliko oliko President Museveni oliwa sayidi zonna ssaawa zino ndi musajja munnayuganda era yeewaayo okusingira ddala ndowooza owulidde aweereza obwakabaka ng'ebyobufuzi bya Uganda bino nange kinkakatibwako okulonda naye nga ssaawa zino omukulembeze wange wakyama naye nga kyenja okusaba sayidi evuganya nkuwulira n'eri mu kintu Uganda eno Mr. Senior'B tugiryako makoola nti tukulembeze nnyo kuba ffe tugenda kuvaawo Uganda esigalewo tutiisatiisa ssebo tugenda vaawo Uganda esigalewo so nahulirako akantu akansanyula ku basajja ba Amerika wadde siri Amerika naye kankopa nnyo nti gundi Obama yalina gye yali akubanga enkuŋŋaana nga ne nono va ku Trump waliwo omukyala wa Clinton nga waliwo wagenda musaze eri muno Obama nga amuwatchinga kati n'abaako n'ebigambo byayogera eyo Obama waliwo eggulo n'akubira oba ku Clinton akasimu nti nakuwulidde wano wayogedde nga bali mu kwevuganya wano wayogedde bulungi booti ne booti naye ate wano oyinamu ate kiwasuddemu naye nga ate bali mu kwevuganya kati singa okuvuganya kw'ekikulu okwo wano Uganda tukubeezaawo ndabira ddala nga Uganda ate nnyangu ekisooka Uganda ekyenjawulo kyeyina ku nsi ezimu endala erimu ababuufu bangi babuuka mangu kyobola n'ebintu ebimu twali birengedde mangu ng'obitwala nti biri simple kakiringa nga Senior'B omwana wa Naverio yakajja tyo Senior'B tasobola nkate ffe tukumanyi oli veteran DJ ate nga nawe wadi okyazikola ki kyogerako kiwulira era kikuva ku mutima kakati singa tuteekawo n'ekirala tetulina kwesosola nnyo mwesosola ya Uganda eyingiddemu nnyo ekintu oyombamu n'omuntu katono goli wagundi bwoti oli wagundi bwoti abantu giba mitima bagundi kyabakayana besosola sayidi zonna ezaawa sayidi zonna oludda nagambye oluvuganya n'olukola ki n'oluliko ekirala tulina okwegamba ekkubo lyo okwegamba tulina okweteekamu eno embeera nti ekkubo lyo Senior'B lyokutte dwamu siri eryange okitegedde nkufuna bulungi nze nange nsobola okukwata eryange wadde nnyinza okuba ngenda mpola nga Senior'B ogenda nnyo naye nange nentuuka ne wejjukanyamu akayimba kali nti abaagenda ku bodaboda baabula
abasigala twatambula mpola era ne tukola kine tumalako ufunye nako kakoka nkategede kava ku mutima gwo yesebo so sofa bwe twetuyimiridde saba kintu kimu nti tetugenda kufa nkya tetugenda kukola ki tulina okulaba nga tukwasiza wamu olaba ekikyamu kigolole tokkiriza nsobi kubeera ate gigolole n'obukkakkamu nalugala sinsi namwe muri mu Uganda muwagira music tuwagira nnyo music mumuwagira nnyo kivola muwagira ba fresh daddy sekyo ba fresh daddy nyenda kuddako omanyi nawulirizaako muganda wange Kenzo yali agamba ki ensi eno Katonda buli omwe omanyi ensi webeeramu kagatukirize tugaane sijja kuvumira nnyo Uganda erimu ebitasoboka walala biki bingi ebitasoboka walala naye ng'ate namwe Dj.Senior'B nga olaika gwe oli mu kitonotono namwe mutukozeeko nnyo effujjo tusibako abantu nga ba fresh kid naye nga gwe toliimu kanewozeko inze nani n'abalala awo naye nga gwe toliimu nnyo oba oyinza okuba okola inze nani febani wotabeereddemu lindako febani wotabeereddemu wawana lindako febani abawagizi abayimbi bapromota aba DJ abamu ba DJ abamu nesi bonna kuba waliwo Senior'B ebbanga lyenkulabidde saawa zino singa wali oyagala gulirirwa singa oli kirala nnyo naye nze mmanyi olina talent nyinza okuba badde sinyumyanga naawe nnyo naye ebisa ebisinga okwogera n'omuntu koze kugobadde omanyi nti sobola okujjukiza akantu kali we nali ku ssese nga wabulayo wiikemu ekivulu kya gundi kati nze DJ Marvin yaŋŋamba nono ne Senior'B ayageddawo nti uno gaya akuba kuba najjawo nenkuba dancing time nenkuba neki notambula nokola ki ne lwalina awo atokyali kamu nti nemba nabentebe okyabajjamu nemukola ki nemwogera wali badoga kati obudde bw'entebe waliwo abantu ababeeranga weeyo ntebe wafu kyokka yava ntebe oba yaliyo ne bigaana n'agenda gye bifuna n'amanya eno wafu tewali gye bisobola gaana ekintu kyenyinza okugjamu abavubuka enjogera egamba naggambye tetukolerera kuba bazira waffe tusokolera kuba ba mugaso waffe kati Senior'B saawa zino tetujja kutwalanga muzabula ffe tukulaba nti oli wa mugaso gye tuli wa entebe nawe oli omu ku abo abatono abakitwala nti oli wa mugaso yesebo sikirabo banzi sisima basimi nze sigwakinga singa tebakikulaga nga musajja oyo muvimbi naye amuvumbi tolina muntu gwoteeka wansi era newunyanya abantu abaddangaawo nti ate Senior'B atunulidde kezuwizi nedda kezuwizi wabanga yakwewadde kezuwizi wabanga yakwewadde kasi ate dwamu watakwewa ogenda munonyayo era maze nange kola kinti muganda wange jantu kwasa tonkalubiriza nakwatalake paka kuwangula awadi bade bazimba emitima katajibabiko oyisegeera muganda wange barenewe yama toyanzanye olinayo bako obusembayo eri abavubuka abali mu Nalugala kugase abavubuka bannantebe oba n'abantu bonna abawagira entertainment y'entebe omala obubaka then ozeemu abantu amaanyi abalinga gwe abasibuka mu ntebe nga muwulirizanye statement egamba nti music w'entebe tasukka kitubulu naye ate nga mwate temusula kitubulu naye nga muli mu ntebe ekintu ekyo abantu bakimanyi obubaka obusembayo okusookera ddala kyenyongera okukubiriza baganda bange bonna naddala okusookera ddala gye tuva wano Nalugala nti nga tonnaba bangi abagala music kuba kati bangi n'abazadde bangi saawa zino abalabye ngereza ku fresh kid ng'ayimba nga bagala omwana waffe singa abeekyo Roma naye tebagizimba lunaku luki tebagizimba lunaku fresh kid ayinza okubazeewo waliwo ebintu ebimu Katonda byateekawo nti kino nakyo gye kirimu ki nga ba Messi tosobola kuzaala buli lunaku n'ozaala ba Messi tosobola kuzaala buli lunaku n'ozaala ba Maradona naye era wabaawo abo ababalabalabira bagendera ku ba Maradona kye bakola ba Senior'B ba DJ abawangaddewo nga bakyaliko nga ba Senior'B tuyinza okubaawo nabaki nabatono
onfuna bulungi era batono kakati mu ekyo ebintu bino music tumufuule nti abazadde twejjemu kiri nti twongere okwejjamu kiri nti ebyo birimo by'abayaayi kakati olaba nti bisobola n'omwana omuto obuto abantu bennyini bamusaliza visa kitegeeza talent is gold kakati omwana olaba alina ekirabo kyayina mugayidinge bulungi womugayidinga obulungi asobola okubeera awo nga yalabirira nga wowulira omusambi w'omupiira gundi Ronaldo nti Ronaldo sente zaafuna zisobola okulabirira Wakiso district namba kakati naffe omwana oyo omulabamu ekirabo kyonna oba musambi wa mupiira oba muddusi oba muki ate tulinamu eri enjogera nti abadduka emisinde emiwanvu gyokka ffe wane Buganda tukyakina beeri ngulu ne wano omwana wa wano mu Buganda asobola okukikola just tulina kwessaamu belief abaana n'otamutamya talent kubanga oba omusomeseza kubeera looya oba ki tulina tegenda kujjulamu balooya Senior'B bingi naawe byogamba nti singa kino kyendi nakwatibwako ddala nga ndi muto walibadde nga ate bakalidi tobamanyi era naawe olina nebyokola bategeeze naye wembyogera bagamba neeraga musajja kakati mu ekyo baganda bange bannayuganda kati awo ngambira bannayuganda bonna nga Prezo Museveni watandise okuteekamu ab'emipiira kati ssente era ndowooza kati enguzi ntono kati abaana bakuba eddiba eririyo nga taliimu nti oba kukola ki n'omubali entebe wano ng'otandikidde entebe gy'osula guteekemu ssente abaana we bali abasobola okukuba lwaga n'agenda wa obubaka obuweerezaani President Museveni ne President Museveni otandikidde wasula ntebe sabula embaga muddamu information President Museveni kyenjala kukakasa manya nti entebe wasibukayo abaana basobola okukuba soko mu example waliwo abayimbi nga Kezuwizi waliwo abayimbi nga Best Drum waliwo abayimbi nga Lodman waliwo abayimbi nga Mr. Josh waliwo abayimbi nga Engineer Mark waliwo abayimbi nga Bill Prince omutegeera waliwo abayimbi nga Main Switch mubulire kubamanya abamukolerako edda kakati abamukolerako wana entebe sawa zina abaana abamukolerako yogera King Saha togayala leta kukufinga togayala ate kukufinga ye wa amaanyi kukufinga King Saha kati nga abaana abo kati mbadde nkyagereza bana abakola ki abasooka kati abaana obalaba nti kobe gwe Dj.Senior'B nze buli wenkulira ku Dembe FM Odimanya King agambe tumira mukwano yakola ekivulu ku Waterfront n'atunda emmotoka mtumireko ibuzo ebyo biwanvu mutumiddeko nnyo bakuba yewaanamu nti yawanga saha engoyi nebyo si bye bikulu ennyo yangamba ali mugagamero si bye bikulu ennyo so olina botumira bentumira kusokera ddala ku bantu bange wana ab'Nalugala Mawugulu gyendi Eroswan Chairman Nalugala Mawugulu ng'ekyalo gyendi nga Munamawulire w'ekyalo mukama wange antwala gali wange enule nentumirako defense w'ekyalo nti tweyongere ekyalo kyaffe kikwasaganya mbeera kati nga tutuze mu mbeera y'okuba y'obukulembeze then ne bakama bange ku Gombolola Ssabaddu Katabi ate ne baganda bange bonna sijja kwatula nnyo mannya obudde butono bayimbi bannange bonna be twakoze nabo ennyimba z'emiruka n'abayimbi abalala ba DJs bonna tweyongera okubeera abakakamu ng'ate tuwulirizaamuko n'abo abatusooseewo ku bigambo bye kuba tomanya era kimubeezaawo kikyamubeezezaawo amala gabeere matono bye tukola nsembyayo obubaka buno nga soko tumire Nispro producer Nispro sonyiwa muganda wange big up one love byonna byokoze in fact nina oluyimba lwe nakakola nzekka for the first time omusajja oyo yangambye no lwamutulako mu ngoma weka nange nali kigamba baby please love me no nedda why don't you love me no nedda nakupenda sana usini boge leka nkuwe ebisumuluze motoko gitwale ai leka nkuwe ebisumuluze motoka yo vum onkutakuta encaca ziriddako ngozaye nakunogedde ensali nazo zino zitwale so many other things girl fi comfort man
Yaman. Sakata vibes. Akatalekeka. Sengo bane mukyala wonga muri mbazi. Ni eriate yeri gwa mu rescue nejja. Osoka kutasani ku mukyala n'omwana. N'abaana babiri ko. Owulidde. Manyega mugonga abuuzize ekibuzo kankikuddiremu. Singa obeera mu mazzi omuli ku lyato oliko mukyala wo n'omwana naawe ne mufuna accident olinako life jacket yemu osoka kutasaana oba ngeri embeera yange gyenzizeemu nga lumirirwa nnyo abantu abo bombi nze ne wemba sisigaddeewo mbataasa kuba manyi maama w'omwana ono waaba asigaddewo omwana asobola okukula kuba yaba maama we nga muto bakirinze ne wemba nkoze eki mvuddewo ne kugana ekisigala mu likodi nti okozesa method ki okutaasa abantu abo bombi anti kakati ng'olina obulamu bwa muntu omu omu maama we muwa gundi eno katonda ayinza oyambira oba gundi yange bode yange yo neewanirira ki oba ye maama okuwanirira ye maama osinga bamuwadde life jacket n'aweeka omwana kyemmanyi omwana asobola osigalako kuki akalala akatalekeka olina omukyala ewaka owaka saawa zino anti nagambyemukko nti madamu wange yali nnyamu nina omukyala natandise first time nina omukyala ewaka kati anti saawa zino kati taliiwo kakati atera okudda nakulabako oba yakuba yabadde yakagenda emyaka ng'ebiri kati emabega tuddeyo emabega wali nga akyali girlfriend yajjanga nakulabako yajjanga nandabako era tubikwasaganya temunatandika baera mwembi byonna lindako kambala ekitanga lindako omusajja wanatuka mu katebe mututaase girlfriend we watuuka ewasooka kola ki engeri gyendi omusajja w'ebyenkulaakulana ebiseera ebisinga okusookera ddala nsooka kulaba nti muganda wange onsanze era nga omanyi onsanze mu nnyanja zange Sakata vibes tetusobola kusukawo bamuyita Besdom nze Dj.Senior'B remix uzadde manyiga mugongo kamera temerabira okusubscribinga mube nga tulabira mu sharinga link ejooleze munno tutambulirwamu bamuyita Dj.Senior'B manyiga mugongo kamera Sakata vibes